nti ne Nuupu gye baavuma era bwe nasanga ndu mwenda yavuma ba Bobi Wine ne Nuupu nti they are hooligans tebasoma tebategeera n'olaba engeri Nuupu we yakyusiza ebintu byekola olaba engeri gye babeeredde olumbuye abantu abasinga 90% mu gavumenti ya President Museveni balina behavior problem nti omuntu akwata ekintu omuze n'agumanyira ne kufuka issue nabbi akuba spiritual economically simanyi naye gwomanyi nti Bobi Wine nabbi anyway otegera kyengamba kati ogenda Bobi Wine mu South Africa Bobi Wine akimanyi nti mu Africa naddala Uganda after election tuba tulowooza ku next election osegedde Uganda kubanga nfu kati olaba buli mwaga President Museveni akaluka 2026 yakawangudde dda kwani ku Bobi batandikeyo propaganda ebyanti mwabyogeranga ku Besigye kaye ensi ekulaba era ekugoberera era badde egeza kukubatenga era nebyo badde ojogoberera nga oyogeranga ku Bobi Wine omuliro gukyali mungi naddala gwe nalabye mu South Africa balinga abalaga nti 2021 tanabatuuka bikyatambula naye kyokugenda mu kkomera n'okwesibiramu ne mukyala we teri akwagaliza kkomera era teri ayagala kubeera nga ayingira kale ne okuyingirako obuyingize mu sel ekintu ekyo kirabikira ddala nga olina by the way biriba naye twabimaze zekayo wisdom mutawali w'omulaalo yakola ku mata omutali mazzi ne seriraaka bulijjo abantu mbajjukiza nti nno twava erwengo n'eyisingiro ngendayo nange bugenzi okulambula nasanga gundi naŋŋamba wisdom ovawa Guy wa Faiza Cafe Erengo bite sajja wange oyo sajja oyo Faiza Cafe wagenda yoko yampita yagala kuba ambassador wa gundi namugamba naye kweno obulago Kayo Wisdom official walaba ki Kayo Wisdom official kwanga nze atera nnyo okumpita nange naye nemererwa olusi namugamba akati nze wezijano mbasize kulya buli mmere ng'abalala ekintu kiwanike bangi naye waliwo n'omulala yampitaawo bane bamukangamukko n'enseka n'oseka kubanga nze lwe najja naye suubira nti waliwo omuntu asobola n'okumpayo $1 ate nga byakola birungi nnyo yes Brenda's Beauty World yangamba Wisdom njagala obe ambassador wange wano actually ng'omukazi alina ekyanneewuunyisa ku Brenda ng'alina ebintu byakola ebya charity naye ng'ensi tebimanyi kati kubanga wogula sabbuuni wa $40 ye alina zajjako ekimu eky'ekkumi ne zaawa mu banaku buli wiiki atwala ebintu bitya so nampita naye lwakubanga abantu bano anyway nze the mere fact nti ayise ku Kayo Wisdom kinkolera nnyo ne wenvaawo ne bamukanga abalala osegedde abalala ate nga bajja nze kati for example yes abantu tebakimanyi naye olwakubanga omukulu waayo tabaddeewo omugayi wa YoTV yangamba YoTV eno gye bagenda mu App Store nobanga ebintu byonna bira yangamba zonna video zokola njagala nziteeke nga wano because kubanga my issue was video kutambula n'abantu kuwulira bubaka yes abantu bangi abamu babatiisa nze gayi wagundi wa opposite Pakarasi bamita batyo oyo wachayi oba ewa Pakarasi yoyo lule iba mukanga bukanzi yes geno buze gayi wa CRK yanga Wisdom omugagga bamukanga yampita nanga kaye mpulira nkwaga bamugamba oyo gayi wa politics gwe bana Uganda batima I know batima kati ate nenze ngamba ne business kubanga kyekikuleetera okulowooza nti no Kayo wanayogerera ekintu kyo mbu gavumenti egenda kukunoonya abantu abo babyogera lwa nsonga tebaagala Kaye kufuna ku ssente kubanga babagamba gavumenti za Africa ez'abadictator kyezikola kyekisooka okukola kutemako finances zo kati baagala kunkola nga olaba nti no olaba omusajja basajja biwempe basooka ne bamugoba kaboozi ku 2 namanya bamusiranyi jjukira emyaka gye gyakankana kati yatuuka eri n'akankana nnyo musajja agenda kufa n'alowooza nfe nga ndi munaku kati naye nga kati ate ffe tulinga ba Bobi Wine nti wojja mu kintu emyaka oyina n'omuvumo okyalina n'amaanyi nti oba oli kiki oba kusibye oba bakoze batya that is 1 2 Ferujimu gye tugiddeko nti ne Nuupu gye baavuma era bwe nasanga ndu mwenda yavuma ba Bobi Wine ne Nuupu nti they are hooligans tebasoma tebategeera n'olaba engeri Nuupu we yakyusiza ebintu byekola olaba engeri gye babeeredde olumbuye mbalaba kati kitegeeza nti ne ba Wisdom bano nze kati kankubulire nze nkubuulire abantu bangi banneepikira
okunsiba n'okunkwata which is okay because nze ekyo anytime kubanga kati gwe basobola okunkwata gwe kakalamu n'otawanikayo nkola free wikayo wisdom yes bannayuganda basobola olinako tiimu y'abantu bangi nnyo abalaba nga olimpagiwaga mu kutandika ate n'ekirala bannayuganda nga ngenda kuyitiramu engeri gye bataasiza lumbuye nti kati bakikozesa systematically waliwo manyi abanupu nga bambega babasindika olaba oyambadde t-shirt naye bannayuganda tebavudde ku mulamwa kubanga bagamba muleke kwogera ku ssente zaake zeyakuŋŋaanye emitwalo 7.5 focus on one thing mulumbe embase za attack kikoze nze ngenda bikunyonyola so anyway here we are obuze cha Bobi Wine tubadde tuli mu ggwanga lya South Africa Bobi Wine gyali kuba nkuŋŋaana ku nkuŋŋaana kakati amaanyi yasazeewo gateeka eri wano mu ggwanga lyakendedde ye bannange mugamba gwe naawe ojja kutandika okugaba ennamba yonna kigamba Farouk ennamba kweriwo wansi awo anti abantu obagamba yeye ennamba eri wansi n'ogisoma era ogisoma lwansonga 0786 3710 abantu wabalaba basobola okubalaba video bannayuganda bangi e Bulaaya aba akola ng'atadde muno mu matu ng'essimu agitadde no ng'awulira buwulizi nga ku rediyo bw'otokikola abannayuganda abamu waliwo ababakolamu zi page kyobola nze abantu mbagamba ogenda ku Facebook page yange kuliko nti Kaye Wisdom kuliko ennamba ya 070449 ye nnamba yange nze ngikwata eri ne ku mobile money ate okuba osobola kuba njaga kuloba ku video n'otegeera nti Kaye Wisdom yoyo so mutuwagire ekyo ky'amaanyi now tuli mu South Africa kankubuulira ekintu kimu politics wa Africa is the politics of symbolism symbol nti omuntu actually they can detect perception how do people perceive it but mu Africa toyibayo buvina obeereri nga mu America nti okuba campaign ku TV biri mu America mu Africa abantu baagala kyebalaba kyebatwala tikaye Wisdom nti otyo olidde ku kkubo kyebatwala tebamanya nti nze nayiga waliwo jje n'omu twali tutambula n'akyama ewantu ng'enjala etuluma teyakyama mu hoteri yakabi yakyama mu tonninyira ate ne babega emmere mbegera wali mpa kiri ekifi tugenda okuddayo nga neebuuza omusajja lwaki akikoze abasajja munaye batambula nga beekengera talya mmere mu Serena agwa bugu kale mu bugu kati nze kakalamusa omuntu omu gwe nagamba wendya era ne mugamba olina obulamu bwange obukutte bwoti agira nkoko kakalamu nze osobola very good nze onsanga osobola okunsanga kono omusajja we wandegeya sijja mwogera nnyo era nange simanyi nawo ne mmanyi ate onsanga n'okunsanga osobola okugenda ekasubi n'ennyimira ku kyennyanja bwe nemuga siika kino kubanga I rather kulwala typhoid naye nga sirwadde butwa n'akisiika nga ntudde nemuga ddira zino chips zikaze kubanga mba mmanyi ti zino chips newankwadde zagenzemu enfufu wenzikuba ennyo mu butto n'azisiika n'azikaza typhoid akendeera bwe tutyo we tutambula mu Uganda therefore if nsobola okuba nengenda ekamocha olaba eyo n'oliira eri mu hoteri mu ghetto yes twalina emupiro akajala nze naleeta wayini mugune n'atuma wayini nga tuli mu Serena nenga omukazi muzzeeyo nemuga leeta ecupa lwakajala nanga guzite mu atanywa omwengo n'osobola nemuga amaleeta ecupa naleeta ecupa nagiteekawo n'agisumulirawo yewe kimanyi nali simenti ne wayini omukozi oli omukyala we Netherland yali amumpadde nga ngamba mukuleetera wankola bubi naye wamuteekawo ye waliwo ali ewaka eyo mulete naawe wayini mulete we Netherland leeta wayini naye namugamba aleeta omulala anti nga sooka oleeteko ono gw'otanywa ojja kuyigiriza omuntu gw'obeere naye okunywa nanga sooka oleete ono nga bebaleete omulala kubanga kakati ffe tunywa ku wayini okukendeeza ku birowoozo n'okulya nga tulidde nnyo fast food n'onywako yes n'onywako ku wayini ate teri muntu okujjako ng'ate obeera e Bulaaya obeera mu baavu nnyo kizibu nnyo saba muntu we Bulaaya atanywa ku kawayini baawo nze no kayini ndi ku kiwokya kati kati goli weno wa Uganda Africa towanga sirigenda era ndigenda kakati labayo Bobi Wine ogenda ekisooka South Africa gyagenze ku Robben Island badde nkikunyonyorawa Robben Island lyafuuka kati kitundu kya balambuzi era n'osasula ssente n'ogenda era si byakugenda tewakyasibira mu bantu anti kati nkugamba sayidi y'abalambuzi kakati that is one two si buli omuntu bamuteeka mu sseeru
high profile people bebatwala mu ssero ya Mandela n'okukkiriza n'okukubira ekifaananyi firi kikutegeeza Bobi Wine watandika okusinkana ba Jesse Jackson n'agenda mu Robben Island n'asinkanako abakungu abamu abataagala kamera kitegeeza they are sure nti ono omwana his journey is a journey to sit on that chair presidency otegera gwe kyengamba kati kyobolaba Besigye abadde w'amaanyi wano e Uganda nenga wala wali amaanyi America nenga mu diaspora bannayuganda nga bo tebamufiiringa Bobi Wine kyasinze okukola mu byobufuzi wano kwata broko ya diaspora nti munnayuganda yenna ali e Bulaaya wadde mutuuze wa mu America naye n'akomyawo emitima nti omutima kati guli Uganda nga Katikkiro wa Buganda Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga kyasinze okukola mu bukulembeze bwe kwe kugamba nti tuza Buganda ku ntikko ne waaba Munyankole mulundi mu ki yenna yazaalibwa wano tu n'akikomyawo era nze kyogera nnyo nti Omunyankole yazaalibwa mu Buganda is a Muganda by proxy is a Muganda ebikolwa nabikoze bitya kakati Katikkiro wa Buganda n'atuuka okugenda mu Ankole Busoga ng'anoonya ttafaali omanyi era gavumenti yamuyimiriza yes akayunga mwesiriwaza gavumenti werivaako eno entebe ya Munyala weri mu Buganda wali kakati nanti bano gavumenti yajja okwawula Obunyala Namulondo Kabaka wa Buganda atuula wano ne bava zita Namulondo bano Namulondo entono whatever kikiri ne presence tibafuga bonna neryewa amasaza agabula simanyi bayitawa yes na obululi neno government nze kinewunsera nali njogana n'omukungu omu nengamba no wanda nti kimera captain maje kimeze how can you be a king and you're just a captain waba bakwagala nnyo government wachite bakufuula lieutenant ngambe captain nga nabewa abawestana bava campus n'atuukanga kadeti nga abantu busatu gwengo oli kabaka w'Abanyala nga okyali ku captain really kabaka waffe anti kyenkugamba kabaka wa Kayunga is part of Buganda true gendo yes eno government werivaako era temweyingiza mwezi ontalo bwerivaako bisobola okugwa no kimeze n'otaddamuwuliza the good thing could be institution y'Abanyala eyina entebe mu Buganda boogera ne kiwulira nti yes because there so ebyafaayo lwakubanga bano abasajja abatabudde Buganda n'amasaza agabula n'Abanyala ate bo balina obwakabaka yes babuze gye bava they don't care kakati fe tuyina culture kankubula ekintu kimu ekifudde ffe abali wano mu Buganda ab'amaanyi because we have culture gwe balaba batalina culture batuuka okubba babba nebbi ne bamubba bakyalina kye batya kati naye gwe oyinamu kana ak'okutya maama balira batya abeewaffe abo bakyalina gwe batya babba ate bayirawe balina kino ekintu kankigambe abantu abasinga 90% mu government ya President Museveni balina behavior problem nti omuntu akwata ekintu omuze n'agumanyira ne kufuka issue let me give you an example atandika nga abba mpolampola n'amanya n'atuuka ku maximum ngabba kati n'atuuka ng'alina billions of money n'omutwalo ng'agubba kyekizibu kya president wa government yaffe nti libido yaabwe mu bubbi tekyadda mabega yamanya omuntu wa libido tedda mabega libido yaabwe tekyadda mabega mu bubbi kati abo tulina bakola ki kakati ekyo kyekyo tulina era kankubuulira ekintu kimu tondaba nti nno njagala nnyo President Museveni wallahi billahi talahi Museveni ebintu nga bina byatasobola kukola Uganda one tasobola kugaggaza bannayuganda ekyo tekiriyo nze nkyogedde nze Kaye Wisdom bw'oba oyagala kunkima ennamba yange eri 0704 President Museveni tasobola kugaggaza bannayuganda that's a lie. Two, President Museveni tasobola kulwanyisa nepotism okimanyi okugaba emirimu nga basinzira ku mawanga go ekyo takisobola. Three, President Museveni tasobola kulwanyisa corruption ekyo yesi mwagala n'ebyo mbimanyi tasobola. Sisobola kuddya maama wange yagwa eri embugubugu n'endowooza nti nagenda kuzzaako muganda wange mbw agenda kufuna olubuto mbw anzaalire muganda wange ekyo tikiriyo. Kati President Museveni ne gavumenti y'NRM erina embugubugu tesobola waliwo ebintu byetogenda gibanja firi fomanyanga. President Museveni tasobola kufuula Kampala New York ekyo kati ate banatasha basobola kikola mpulira sebo bamuhoozi actually era chance yaabwe weegwako tulina option tulina option naye kakati
ogira boti nozinazinamu emirundi ng'ebiri esatu option magere ate bakwata jam option gomayo gane magere waliwo enguudo nga 6 n'osiba highway tuyita mu nsiko ne tutuuka kati kitegeeza Muhoozi bw'atayamba kukozesa opportunity gwe totyanze mbyogera ojja kuba disclaimer kati kankubuulira ekintu kimu olaba opportunity eriwo kati kankugereze olaba tuli mu covid Salim Saleh jeno muzeeyi wange akoseza opportunity mu covid ng'abayimbi tebayimba n'abayita buli muyimbi adduka wa wallahi ne bagulawo ebivulu teri muyimbi asola mu audience ajasigaza kyaliwe omumanyi oyo sitomwogera namwogera oyo yazunga yamanyira okuweebwa naye abayimbi nti gravity yekola emitwalo gye10 hakima ky'eggulu kati General Saleh muzeeyi wange watakosa opportunity nga bakyali munda nga tukyali munda wallahi teri agenda muwuliriza otegedde General Muhoozi bw'atakozesa opportunity nga taata wakyali president wano kuwamba mitima gy'abannayuganda kubanga nze mulaba ku Twitter instead of Kana ne Bobi Wine that is not the issue we want to feel Bobi Wine yamala yalega Bobi ate oli Bobi omugamba nakuba line ezo B gwala nze Bobi yaddamu Muhoozi nenga katonda wange bamugamba aleme kuddamu kwogera bali bakana ebintu simanyi taata wange simanyi noli namuddamu line tomusobola Bobi tomusobola. Now the issue is eranze nkubira omulanga bonna bali nanye General Muhoozi one mumugambe nti nendoza bamuli oba tebamwagala ani yenna abamuli nani katolaba CDF David Muhoozi abaddeko genda otuuke mu bantu abo bajjo baani bonna buli omu bagamba waye musajja oyo naliko nedagala sirwanga naga musajja w'amaanyi oyo musajja mbe abokyayo gambye nze era nali ngenda nga bangambye noni yangamba nti nkwesimu yo musajja akwagala nnyo laba ate bamujja kuba CDF anti okulwawo otegedde nze nemba fastisa omuntu atayaga ati kati nze ndi mwana wa Mbejjenzo nkube enkokola nga nsigalawo osente z'abatagenda okumpa zikyusa bulamu bwange badde olya mbadde ndya nga sina nze okumpa million 2 so what Martin yazimpa kati ate gwe ina kyongamba tulina kyongamba naawe okujja kukwata ekikutiya kirenga meeting gye twalimu nga boogera lunyankole bwenziramu enkola ki naye wisdom rights nemugamba mpa ekikutiya ky'essente mwe mwazijja wate mwazirina mwe mwazijja mwali banaku yes mwali banaku very poor people ate ngamba ndogere ku diruki mpa ssente ekikapu olabe bwekitalwogera nebino mbuwanti transport million nakabula bumwebakako mubwa million nange mbu million vaawo naawe amwe brand nankani ate eno government tugenda kubaawo nga nene government egenzi waliwo omuwala awo akawala kali ku TikTok awo bakayita kabulisha bakayita ka something kali awo kawala kategeera nnyo n'abayimbi kasula kumpi newaffe awo naye neewuunya patro evuga omwana oyo ng'emukomyawo nga tali nnyo kiri awo naye bamukomyawo ng'omukungu ekiro mu kafyu naye nga nange owa media saawa 3 banga atuwe ku kaadi buli obuwala bwabwe obwo bagulya buspaasi kati akakawala okalaba lindako ebintu bikyuke kajja kuba kaavukazi bukasobola n'okwetuga nze okunziriza mu nanka 99 bikoze bitya ngulire emmotoka yange mbe nga nvuga nga 99 yenkulembedde ne babulimba ne babukwabula obusajja ababalya bakulidde mu malwa ne babugira nanka buba n'endwadde nga 6 kiri kye nagambye nti nga tonnaba kugira ba mighty family asobola ofuna omukazi wa myaka 45 naye ng'alinga virgin naye kati gwa kwako akaana kagweko ogwabugo noga ntuusa oba nti sikuwulira nga kali awo tekakuwulira kagamba kalamu oba oli kuki katandika nakuyimba nyimba nga muli mu buliri osigera kyemugamba kakati naawo kati kiri kyembadde nkugamba Bobi Wine ogende South Africa wano mu Africa ensi editamininga nnyo politics wano mu Africa South Africa nga donofuna obuyambi otegete kyemugamba kakati kyava ku Tanzania bino bya Nyerere ali avaho anti Tanzania mwagiwamba wano mu East Africa olina kyoyogera Rwanda yokayoka yekyatulinye ku mutwe Kagame kasayise president Buli nenkwata nenga mufudde yakambye Buli weta master of East Africa nekwamanyi Rwanda nze omusajja kasa yasiba gundi bakita yasiba border anti baga Rwanda is another district of Uganda bwatusiba border tebana kye basobola kulya
Kagame yatuuka n'agisiba omanyi kye yakola n'azimba n'oluguudo luwedde actually luva e Rwanda paka Tanzania. Kagame president wange wa Africa njagala namuwanko ku wendi musanga Kagame tamanyirwa zino embwa okkiriza okumanyira yagisiba naga anti mwe mbadde mutuliisa n'azimba oluguudo to Tanzania. That is Kagame nga n'olwamma olutu omanyi nti otuuka ku boda ya Uganda ekisolo obuyita kisolo simanyi bitanga ogenda Rwanda ng'ebinnya ebiri eno biringa pitilatrin bw'oyingira Rwanda n'olaba ensi bano abasajja lwakuba tebaswala. Actually Rwanda yegundi Yerusalemu ya Africa nkubulidde omusajja akoze buli kimu ku munyarwanda. I love Kagame so much. Why? Nze dictator yenna kasitaba ngo bwa dictator bwe adya sente akolera abantu buli kimu nze dictator mwagala. Ndegwe ngambe waki anti kala muganga wali nga abatwala eggundi ate binkwatako tebamusesema ate muganga bagambe nze nazalibwa Rwanda bankolera Rwanda era bibabuzabuza bibakola ensobi. Muganga yavaayo State House yamuwerera yazalibwa Mitiyana n'ekyalo n'akyogera alina kadi ya wano yafuna obutuuze e Canada ne bwe yamala okusoma wano yabulwa omulimu n'agenda okukolera e Rwanda n'ava e Rwanda n'afuna scholarship n'agenda e Canada n'ava e Canada n'akomawo wano ate omukutte nti mbega mbuwe mutu mukwata tunoonyereze ne bamusesema who is kuswala. Actually kankubule kakalamu buli muntu yenna akola ebintu by'ekisiru mu security undermining achievement za President Museveni mu security. Okujja okukwata muganga oyo VP oyo chansala wandibadde omaze kunoonyereza nga olina obujulizi bwonna ne kati omanyi kyaggwera abamukwata bakwata ate muganga n'akola ekintu simanyi muganga ye muganga oyo VP wa Victoria University omanyi we yavaayo yakola ndoza yagamba buno obusajja bwavuunya n'obumwa yagamba mbawadde scholarship semwayi 10 mujje musomere bwerere at any course you want. Victoria University is more expensive. Any course ababa kubye kino Bobi Wine kyagamba I defeat you academically, I defeat you spiritually, I defeat you socially, economically and simultaneously oliya kuba bane Bobi Wine nabbi akuba spiritually, economically simultaneously nego manyi Bobi Wine nabbi. Anyway otegera kyengamba kati ogenda Bobi Wine mu South Africa Bobi Wine akimanyi nti mu Africa na dala Uganda after election tuba tulowooza ku next election otegedde Uganda kubanga nfu kati olaba buli mwaga President Museveni akaluka 2026 yakawangudde dda kwani ku Bobi abatandikira propaganda ebyanti babyogeranga ku Besigye si ku Bobi nze nabaga propaganda nga twakayingira okujjako ekintu eki kimu kyokka COVID agende paka 2026 era President Museveni ekintu Tuliane ku kifaananyi President ate fe twali tugenze ne tusaba fe tugenda bugenzi n'omubulira n'agaana obbikola n'omugamba nze bali tewayambala na suuti bali lwaki nyambala yo bantwaliramu helicopter nayogera ebintu omusajja n'antunira bw'ati n'angamba osobola obigamba President nti n'ayita helicopter twagenda nga bakungu nalaba esajja liri Colombo ligikwata ligivaamu nga bakungu n'entuuka n'enjoga discussion n'ekintu okiraba discussion you discuss nemugawe msajja agenda kukuba nze tuli mu Robben Island ensi kati Robben Island kyongera ku kiku nnyo perception how politics of perception ngeri gyokiraba kati Bobi Wine ojja kulaba nga abasinga omuwagira bannansi be South Africa corporate companies ne bena byabufuzi. Bobi Wine mugezi mu period eno ng'olina beemupiibo be waleeta abakola basegirinya mwaddanku nnyingi Jolo Ssenyonyo bamalende simanyi bana gwe ki kyotaaga okukola travel ozzeemu abantu amaanyi ye Bobi Wine oyo omwana nagamba Bobi Wine watali tufugako Uganda wallahi Kampala agenda tufuga ate nga ffe twagadde Bobi Wine is a Gandhi of Uganda is a Gandhi ye Gandhi wa wano Bobi Wine yeessubi lya wano gwe toliraba Katonda amala dde mufukako amafuta ali bwati alinze pozi nga bajjeyo biso na mundu okitegedde ku kyengamba Bobi Wine the next thing these people can do is okufuuka president kozi abawo ekya vice president awe bani bonna baagala okujja si vice president wa Uganda yani yazzeeko tetumutegeere yani omukyala ayani tolaba yes ajja bbawo ekyeyo kya vice president
Yes. Hey, Bobi Wine family ye yo giraba engeri gyayingira kali kankubule njagala baberewo akalulu ka by election mu Western Uganda bakize Bobi Wine agende tanti mwepakira oh my god kale mukateke kiruhura oyo musajja kasana labanga ayina obuwagize ntunga munawanika bweni era lwakwanga eri abantu batya butikwata bululu nga babuuza gwe manyi ntunga mugwe Bobi Wine n'okufuna akalukamu bubiri antungamo oyo Bob ne atajjukira mu Western Uganda okimanyi nti bamugana okubayo campaign bamukiriza kacheeka stadium kati ate kacheeka bali bamanyi tagenda funa omuntu n'ogu RPC abali awo ngesimu eze what are you doing, you are going to be fired bagenda otuuke kacheeka ng'ekisaawe kiri kiti bakuba bali emiggo nga bagamba mwe mugamba twatere muntu afuna obwogerero emboko yavuga nga bali tebasuubira nti abanyankole n'abalaalo basobola okulekawo ente okujja okulaba Bobi Wine. Lwaki basobola okujja okulaba Bobi Wine? Because Bobi Wine has become a Gandhi, a Kenyatta, a ta togibitegeera gwe omanyi beta etala bwet eya Uganda nkubuulira byonna ebintu ebirabye President Museveni okola mweno regime abantu birabira mu Bobi Wine si bantu bokka ne Katonda birabira mu Bobi Wine gotegedde gwe kyengamba sebo nakutegedde dda ne Katonda birabira mu Bobi Wine why kubanga Bobi Wine tosobola kugamba gwe kankubuulira ekintu kimu otyanga omuntu n'ava ewaabwe kati kangugereze mu Bible waliwo omusajja amuyita Dawudi taata we yali Jesse nga balina ente mu Isirayiri kasitoba ekyobugagga zaali nte mbuzi ndiga mbuzi ndiga bikoze bitya nga be balina sinte balina omanyi woyogera mbu baali balunzi bana abanyankole bawano babeesibako mbu olabe ne mu Bible bali balina mbuzi kamero mbuzi ndiga bitya kati abasajja babeeranga n'embuzi nkubuulire ewaffe nze nasangayo buno obuto bulinga obwalwala siriimu bukoze bitya amayembe ge gasinga obuzito nankati kakati nkubuulira mu Isirayiri kakati Dawudi family ekitegeeza yali ngagga ya Jesse nga ye mulunzi naye Katonda yalekawo Sawulo n'alagira nabbi mwerabidde nabbi ani Samwiri nabbi ki ogenda ofuuka ku Dawudi amafuta Dawudi n'addayo mu nsiko okulunda embuzi za taata we Jesse naki nga tamanyi nakimubaddeko okumala emyaka 10 nga Dawudi tamanyi nti butto gwe bamuyiiridde Katonda amwenda osinze naye kyatwala emyaka 15 nga Sawulo akyamufuga omanyi gwe kyengenda ogamba kubanga Katonda n'ama n'agamba nti teri muntu alina mutima gulinga gwange okuggyako Dawudi omanyi lwaki Katonda atuuka okugamba nti no kumwe teri alina mutima gulinga gwange okuggyako Dawudi omuntu yenna kasita aba mugagga ng'asobola okwafiriza ebyobugagga bye najja okulwanirira abantu gwe mutima gwa Katonda mu Uganda ni gwolaba mpaayo omugagga yali alese amakaage yali alese famire ye yali alese omukazi omulungi nga Babi ye wamulabye Babi w'omutunuliro solo ga Spice Diana ye mukulu wa Babi gwe mpaayo omugagga yenna ku myaka mitonga gya Bobi aleka obugagga aleka mansion ye aleka abaana b'abalungi abaana b'abagenda mu America ne mukyala we n'akomawo otukimayo mu ghetto mumpeeyo Uganda wallahi ogenda kuŋŋamba abaana abalwana eruwero abani yali abasinga obwavu mpa nyumba ya Mugisha muntu gye yalina nga tanagenda Luweero jimpe kubuze ogirina gwe njimpe mpa nyumba ya Sejjusa gye yalina. They had nothing. Actually, the only option genda kulwana kugaggawalako naye omuntu yenna kastaleko ebyobugagga nga Dawudi najja okubeerawo ku lw'omuntu ye Bobi Katonda kugamba nti oyo alina omutima ng'ogwange. Do you know nti Bobi Wine would have lived a better life singa teyayingira mu byabufuzi singa yejezi wa Uganda? Okimanyi Bobi Wine okubeerawo yansigadde ayimba tugambire ku Jennifer n'ayimba n'olulala ng'asigadde ku shoze nga yali bw'ati but he decided to go one aluusiza mikwano gye bamukubye amasasi gwomanyi kye bategeeza mukazi wo n'agende nakaseke namukuba tya gaasi ng'omanyi basobola n'omukuba essasi. Bobi Wine is determined even to lose life. Nagamba nga tuli mu campaign kanchikuddemu. Bobi Wine is so determined n'okuba omwana we sasa ejja n'amuziika enkya n'adda ku luguudo okunoonya akalulu. Why? Kyekiri Katonda kyamufukako amafuta naye tamanyi kimudravinga. Kati ye waagenda mu South Africa tagenda mu Sandton kulaba bazali omulabeko ki. Zali abakwatiridde amatama genda amabeere kudda waggulu talina kyamwagaza ye gyagenda wa anti kati yagenda mu Robinai atalaba abo oyagala mutwala mu Fabiolance ko muyise Kiwanda
kati ye ekimuvuga kyekiri ekya anointing Katonda gyamufugako era kankubuulire Bobi Wine quote my words is a gun of Uganda ye ttala ya wano. The only option bano kabasigadde abatukalakata wano is to change their behavior character n'okugenda ogwa mu maaso ga Mukama okwenenya abaweeyoko ku myaka gumu ebiri otherwise essuubi lyonna liraba gwe lwakuba tomanyi bintu bya mwoyo ogenda notuuka bwoti n'ogamba Mukama abbaako kyondaga ng'owulira ddala tewaliiwo gwe abantu abamala olunaku lwama nga bayita Katonda bonna bakraji bonna bannaddiini babakuŋŋaanya bagenda mu setali ne bamala olunaku lwama bayita Katonda paka gundi ani ono mubajje bwe yavaayo n'agamba Your Excellency ekituganya wano Katonda okujja kiri eki nalwaza maama wange bwe ndwaza maama wange nga talina oxygen nenkubira minisita ekiro nangamba katumuleete ng'oxygen omanye bagenda omujja kumujja Ntebe paka Mbaale kyokka omukazi oli mukulu ekiro nga oxygen agenda okukola ku maama wa mubajje kuva Ntebe agende Mbaale kati Yesu Katonda n'agaana okujja eryo Katonda akola gwe ebigoba Katonda bintu biri fani kyovola Katonda agamba muri barabira ku bikolwa byabo babibala byabo abo besitali nabo abantu Katonda batali nabo baba baluvu abantu Katonda batali nabo baba corrupt baba basi baba chichi ebibala gwe nosoma Bible ebikolwa byo Katonda Bible Yesu yenyini yagamba abantu abannabbi b'obulimba abalowooza abagamba mubali nange sikwogera mubalabira ku bibala byabwe ebibala bye tulina abantu bawano nadde ndaba gundi nga bamugamba Kajina nga bamugamba naye Kajina mu Buganda mwe mukisinga okuva omusolo bukyojja okufuuka executive director wa UNRA mu Buganda mwe musinga enguudo embi naye omusolo ogukola ziri enguudo za Karamoja guva wano why nga talina nansonyi omanyi kyabanyonyi abanyongere ku budget kati ebyo ebibala nti batima nepotism ani atalaba nepotism wano gwe ngambe mwana wogu atuna bwata gwe munyala gende eri nawe ebyo bibala nti obote wadde muvuma nange sebo yadde bagamba omunyala naye se basobola okusooka opozi nga banjogezza anti kati basobola okukule anti kati gogamba bugambe nazaalibwa obanga kaye wazaliwa mu Buganda tukoyo bafuna ate gwe baba kwagaza ki atalina yadde no mama ngosoroko no njina ne bagambye Katonda nezi sina kimanyi saagala nakumanya ate mbyogera era mama wange yangamba no yigano no kulimirwa nanka naye ngosorodde ogera wali wajjajja wange ne kati gwe tubafana namuna yadde seera saagala bafana baganjagala nnyo ne ate tekiwagamba kankubuleyo kakalamu what I tell people nti not sibuli mu western nti yatubye oba batukozza akajiri bantu batono nnyo wano era ngamba banna Uganda bwe nabi mwagala okulwana not westerners no ba western bangi nze nagende waffe nolaba abasajja nga bali mu nkola nga werera mwana we bali mu nkola n'obulamu babuvaako bali eyo abatoro bali eri bonna bali eyo bonna bogera bonna ekigambo kimu kigenda okujja ngenda kikatano ziiseewo bwavu bwaba kubadda n'enjogera yaabwe bali eyo because when you talk about westerners ogamba batoro banyolo banyankole bati kati genda obunyolo genda olabe no bya ani musajja bya Rugaba kabaka we Bunyoro gundi Bunyoro ani kabaka we Bunyoro simumanyi omukama I think omukama wa Toro omugabe yali wabanya anti fenna Buganda Toro bitya fenna tuva Banyoro bayirawe kati kale bakitegedde kabaka we Bunyoro genda olabe mutakale mwe musinga okuva amafuta mu kitundu ki amafuta naki kati genda olabe okimanyi nti kingdom ya Bunyoro yandibadde yakabinyo nga obwa bugagga buva wali genda olabe n'olubiri lwe do you think is happy gwomanyi obwakabaka Bunyoro kitala awo bwavanga awo ne bukwata Buganda ne bukwata Rwanda ne bugenda Congo naye amafuta teganna bajja kufuna ani agambye naawe balema okuteeka mu ndagaano nga bagajje bagakuwe nga bagatunda obubbi bwa wano alina katono tosoka kusibula lirako olaba gwerabayo olaba nego badde kibana basajja babbi mbu bagakuwe nga baterese ssente batya bagenda kukola ebucha enyama obeerawo bitya era ye problem nabbanja gyalina therefore Bobi Wine kyaliko kitegeeza ki the issue ya Bobi Wine nti ekintu Katonda kyamuteekako kyekimudrivinga oyo Bobi Wine waliwo ekintu bakita crown
kabaka wa Buganda najja wano ffenna tusobola okugweri waliwo ekiba kitambula ekyenjawulo. Bobi Wine waliwo ekintu kyamugwako bwesi nti kireeta ba Julius Mulema watuuka mu Robben Island ne bamugulirawo ne mukyala we n'ayingira munda si buli omu try there tebekukkiriza kakati ekyo ekintu Bobi Wine nze singa nali mu gavumenti eno obanga Museveni yanzaala oba ki nandi mugabe muzeeyi tutandika okwogera n'ono mwana tutandika okwogera atuwe bwa Minister wa Foreign Affairs ani omwana oyo Bobi Wine yakola atya kugambye singa nali mu gavumenti ya President Museveni right now nga ndaba embeera egenda ekyuka bweti nandi mugabe tutandika okwogera ne Bobi Wine ate sa tusimbe Minister wa Foreign Affairs bwali bazze kakati ebyobufuzi gwobimanyi kankubulire abawesebo gwomanyi lwaki abantu mu nsi yonna bakaabye babadde bakaaba okulanga omwana wa Gaddafi bamuta why Gaddafi Kagame owe Rwanda has proved to be like Gaddafi Kagame akulaga ti omunyarwanda talina kubonaabona Kagame akulaga omunyarwanda gwe batidde mu Uganda gwe bakwatidde mu Uganda amwogerako mirundi emeka wano Ugandan government wali eyogedde ku bannayuganda battira mu Southern Sudan kirwawo sikiriwulirangako mirundi emeka gye wali olebe minisita olyemu niyo ng'ayogedde ku bannayuganda abali e Saudi Arabia mirundi emeka kyova olaba abo ba Gaddafi abaana baabwe bakwata omwana wa Gaddafi baali balina muttira wali kasa bamuwamba bati international community ne bagate mumutta bamusibye emyaka 7 meka balekewoko bamaze lwe bamutadde ne mu Bangazi ewava abayekera taata we ba celebratinga omwana abuka nayingira abantu be baagala omwana akomewo mwe kiki bali baagalako bani himwe kubanga Gaddafi bakulaga omwana we yagamba naye tukoze kino ne kino for you people kati mbuulira we waba Uganda waliyo nepotism corruption esente baziryanga mmese balidde lapitilatrini balidde ki we muliva wano kiki bali bakabira ku baana bammwe mulowooza mwe ba Gaddafi mulowooza mwe ba Gaddafi nemiteri kyenkugamba nti nze mbabuulira one kankubule kakalamu na chogera kanchiddemu I don't want at any more time okula President Museveni ngamututte mu International Criminal Court I don't even want to think about it sikyagala kyovula bye binjogeza bino agasiru genarem ne katwala video mbumba kuba mbasasula njogera bye this is my conclusion nawe rete bibyo byogere wano yes sinze domboro sinze roja mwaganya weeguli kakali kyo kimu ekyokubiri nze wembalabula nti mukole ebintu abantu bali embera ekyuse nga batwala kaguddeyo bali bakabirako nti neddo oyo temumutwala ng'omwana wa Gaddafi abantu babaddewo era bamutadde ne baselebratinga kati ali mu ttake gwalindako yetereze mwaka gumu ate oli omwana munange alinga tayagala bukulembeze naye ali steady mmwe bali bakabira njagala ombuulire ono olyemu taata we yali simanyani yafuga wano ani yali amukabidde nti jangofuge owo botani ayagala ennyo mukolerere emyaka gyammwe n'obukadde bwammwe mu bantu mmwe mukolere abaana bammwe sikolere abaana bammwe nti no mubakkuse babbe mukole bwe muti mukolere abaana bammwe nti embeera weekyuka abantu bali balwanirira mbibagamba bino kubanga nze mbaagala baba basalawunize tebabaagala si kyekyo kubanga buli asinanye President Museveni amutya aliranye Muhoozi amutya era nkiddamu nze njagala kulabako Muhoozi nga mufiiringa ku ground jankwata omusajja mukazi wa KCCA omugambe mnemwe enguudo ze mukola lwaki Kampala ebeeramu nnyo amazzi buli nkuba weetonya I want to see Muhoozi doing that why because I like him otherwise ebintu bikyuka ebya Africa ani yali amanyi nti no mu Africa bagenda kuddamu okuwamba ensi yewe kimanyi nti no bye bali balowooza tebigenda kuddamu bizeemu yes mu Africa bawamba ate ziri ensi ne ziissuanga statement naye nga bakututte otegedde katono nnyo ndaba odduka njogera ku kyalumbye katono nnyo kitumala okay kanjogera ku katono nnyo lumbuye tofaayo nsola n'okudda eri oba olina kyoyagala kuba mbadde nti oli nga ndaba ntunulyangamo time eweddeyo lumbuye time ekyayina kati kamalize ekya Bobi Wine therefore Bobi Wine tomutunulyanga Bobi Wine ye Gandhi genda osome nti Gandhi yaleka obugagga n'ebitiibwa nadda ku ttaka n'atandika nayambala olugoye olu
lumu ye Gandhi Bobi Wine ye Gandhi wa Uganda Bobi Wine lye ttaala kubanga otyanga omuntu omugagga Bobi Wine ye David wa Bible Bobi Wine alina omutima gwa Katonda wano genda mbulirayo omuntu agwina wano mpayo munaddini banaddini abasibe ba Museveni nga bali ku mirukadi mpayo munaddini wano mpayo munaddini afi bakuba wano abantu amasasi nga banaddini teboogera era aboogera obalaba Lwaira n'abagenzi talina byayogera go ye akatambala kae kaluwa buliro oli waleeta simanyi yakuwadde gundi yakuwadde emmere oyo yali ayogedde ki yo kimanyi nti olwagayo bujingo singa bakuba abantu ne babatta n'avaayo okwogera kikola amakulu mpaayo pasta w'abalokole yali abyogedde tombuulira okimanyi nti pasta w'abalokole baba batugamba nze ndi mulokole Kayanja wuyo mulokole Kayanja kumanyi galina tumanyi nti asiiba mu ggulu nakera n'agamba Katonda tayagala kuwamba bantu anti kakati Bobi Wine atuyambye okutegera nti basiiba mu ggulu Bobi Wine abafungudde kubanga bassa abantu 5 tewaliyo na pastor akoze statement neji ngera tuddamu otugamba osiiba mu ggulu eriawa omusajja nga tudukeko ke walumbuye Fred Lumbu so Bobi Wine quote my words he will ajja tufuga kuwana okumanya katika ngubulire gwe Bobi Wine omwana we wali batannabakula mukyala wajja tufuga bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja 3 yazuura bino awo kutewafu ate wajja wano mulanga abatasaaga zino channel zona beza ba doctor n'abamu abalangirako obulango batya